Hello, tubaniza ku mukutu gwaffe nalubaleba divine nze nawe nkawala na mirembe nze azze okubanga nkutuusako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Beside me ndi ne Nalongo Nalubale. Nalongo. Hello. Tuli kiwa mirembe ebuga basese gye tusinzidde okuba nga tubaweereza. Kale abapya tubaniriza ku mukutu guno nga tolina kyewakoze nsaba obe ng'ekigambo ekyo kikonako subscribe nyiga ku kigalo ekyo olaikinge ate omaliriza obe ng'akadde okakonako. Kale nno ojja kuba nga tosubwa misomo gyonna gye tuba nga tukuteerayo. Mwe bannaffe abatulekerayo ebibuuzo eby'enjawulo mu inbox zaffe, abatulekerako comments, ekyo mukola kya ttendo. Ekyo no kituzaamu amaanyi ne tumanya nti ekituufu mubeerako nga musoma ate musiimira ddala empeereza zaffe ze tubateerayo. Nalongo, muli mutya? Tuli balamu. Muli mutya? Kyetuli. Sooka obuuze ku bantu bo. Bano mbalamusaako bassebo ne bannyabo. Byonna gye musinziira baagala nnyo, mwebale contributions, mwebale data, mwebale comments, ebibuuzo ebyo bikulu nnyo kubanga kutwongera okuyiga n'okumanya kye tuteekeddwa okukola nga ffe abalubaale ab'ensonga. Neebaza abantu ab'enjawulo abeenyigidde mu mukolo gwa jjajjaffe Mutaasa nga guno ogenda kubeerawo mu Gwokusatu nga aggwako. Twetaaga okubeera nga tubuukinga mu budde mwenna abanaagwetabamu tusobole okutaasibwa ku mbeera ez'enjawulo ezitutambulirako. Banaye nno ekintu kino kikulu nnyo, kikulu ddala. Mubeera eyo ne mwonoona ssente mpitirivu nnyo mu bintu ate osanga oboolyawo bitajja kubayamba. Kale bw'ofunanga omukisa nga guno togukkirizanga kuyitako. Kwata engugu yo gisibe, teekamu buli kizibu kikuteganya. Giyite jjajja Mutaasa, mugambe jjajja Mutaasa olaba biibyo mbikukwasizza munnange. So mwenna abaneetaba mu ogwo omukolo mbasuubira okontakitinga ssimu yaffe kweri awo ku link wansi. N'abagala okujoininga WhatsApp group kwe tusomera ebintu eby'enjawulo era essimu y'emu eyo gy'okontakitingako n'omanya details. Nalongo Nalubaale atuula Ssese, siyina wala wensangibwa era abo bagenda bagamba abantu bw'ate bansanga mu kibuga wano ndi Ssese mu bizinga gye ntuula. Then neebaza era still beenyigidde mu nsonga y'okuzimba kiwa mirembe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omwoyo ogwo ogutafa weewaawo. Kudda ku nsonga yaffe Nalongo. Omanyi ekibuuzo kino kizze nga kijjanga over and over again mu inbox zaffe. Abantu balina ekibuuzo kye kimu. People are asking, baloota nga badda ku ssomero, baloota nga badda ku ssomero. Ekyewuunyisa si muntu omu, okiwulira. Naye onaakuteerayo ekibuuzo, ndoota nga nzira ku ssomero, ndoota nga naddayo mu secondary, ndoota nga nzeeyo ku university. Kati ngenza obbitunulamu ebibuuzo bino ebiri mu inbox nga they are almost the same. Mengamba kansooke nnondeyo ekibuuzo kino ate obe nga osomesa abantu bo ku butya gwe bw'okinyonnyola kubanga abamanyi bangi ab'enjawulo bazze babituddamu. Ndoota ng'odda ku ssomero, Kabaka yeetaaga oddeyo osome, Kabaka yakwetaaza mu mbiri webakirira ensonga ze. Abamu ne batugamba Lubaale aba akwagala mu kyalo. Kale kwegamba abantu batuddemu okumanya okw'enjawulo. Naye gwe nga Nalongo Nalubaale awo wenkuleetera munnange gwewe nga otuwa endowoozayo okumanya ku kwolina okw'enjawulo kw'otuddemu. Kiki ekiroosa abantu nga batta ku masomero? Oli ne yeerabanga ku ssomero always gye yasomeranga ng'ali mu uniform akutte kubazeeyo ku ssomero. Lubaale kikyatwagaza awo wennyini awo wenjagala otandikire. Neeyanza nnyo Nalongo Kawala na mirembe. Weewaawo. Okuloota ng'osoma ng'ozzeeyo ku ssomero ng'oli mu class, oli mu uniform, okola ebibuuzo. Okola bibuuzo. Kale ensonga eno
njagala tugitunuulire bwe tuti nti okuva lwe tuzaalibwa tutambulira mu kuyiga. Okay. Waliwo omwana bw'azaalibwa waliwo ebintu by'ogamba nti bino bizze biri mu DNA ye okugeza nga okuyonka, okukaaba, okutambuza omubiri n'okuseka, asobola okuseka. Ebyo bibeera mu DNA ye. N'ebisigadde okutuula, okwavula, kwogera, tumuyigiriza biki? Tumuyigiriza. Era naye bw'aba atusiza ekiseera atandika obigeegeenya nga yeeyigiriza. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti obulamu bwaffe obusigalidde tubeera wakati mu kusoma oba mu kuyiga. Tuyiga ebintu eby'enjawulo mu mitendera egyaki? Egy'enjawulo. Ojja kuloota ng'ogenze ku ssomero. Tusooke tutemeeteme okugenda ku ssomero kuno. Eri omuntu agenda okuloota ng'agenda ku ssomero, ayambadde uniform, akutte keesi ye n'omufaliso agenda ku ssomero. Kiba kitegeeza nti omuntu oyo alina akaseera akazibu akamwolekedde. Tadda mu kyalo oyo? Si kudda mu kyalo as such, naye kaba kaseera nga kazibu. Naye ffe abalya mmere kye twagaana okukkiriza nti ffe kye tuyita ebizibu liba ssomo gye tukola ki? Gye tuli liba ssomo. Ensi eba eyagala obeeko ky'oyiga mu ekyo ekikujjidde ggwe ky'olabye ng'eki ekizibu. Era bayinaawo twalibadde tukimanyi nti teri kuyiga ku ki? Kwangu. Tunuulira omwana ng'ayiga okutuula asooka n'akaaba. Kituufu okutuula akwagala? Naye ate kumukaabya. Nammwe mwagala atuule naye ate kumuluma. Omugongo guba gumukola ki? Gumuluma. Era amala n'akaaba. Naye ng'ate ffe tunywera ne tugamba nti ekinaava mu kukaaba okwo ajja kuba ayize okukola ki? Okutuula ajja kuguma. Eventually aguma n'atuula n'atereera. Kati olwo nga yeetuuza naki? Yekka. Era bw'amala okwetuuza ateekako ne kasimayiro ng'alinga abagamba mundabye. Okiraba? Atuuka okuyimirira nga bw'agwa ebiki? Ebigwo. It is also painful. It is painful okulaba banne nga bayimirira freely nga te yalina okiteekamu effort akikole ate n'agwa. Kale kiba kya bulumi gy'akola ki? Gy'ali. Naye still tumwencouraginga akikole ki? Akikole. Kati naffe bwe tuti bwe tubeera mu nsi muno. Buli kizibu ekijja gye tuli liba ssomo. Kiba kirina kye kigezaako okutuyigiriza. Obuzibu busobola okujja mu bulamu bwo naye nga bwagala kukulaga nti you don't belong here. Awo Omuganda wagambira nti akugoba yakulaga ki? Yakugoba. Kati gw'ojja kubeera awo weesibe kwona akugobye. But look at the opportunities ahead of you. What are you becoming? Omuntu ono ng'akwegobyeko obadde omurelayingako akulisa akunywesa akusuza. Here you go mu nsi muno where you going to learn to be self-reliant. Oyiga okukola, oyiga okusevinga, oyiga okwesalirawo, omanye naki ky'oyagala gwe ng'omuki? Ove ku spoon feeding. Naye nga wano bwe kiba kituukawo gw'olaba nga ki? Ng'ekizibu. Kati ate ye jjajja agenda kiraba ng'essomo. Kati awo jjajja andoose nga nzira ku ssomero. Nga ogenda ku ssomero. Nga ngamba. Meaning weetegeke ekizibu kikola ki? Kijja. And the next thing, omuntu ono gw'obadde olilayingako n'akwegobako. Kati manya essomero likoze eki? Litandise. Okay. Kati ebbanga ly'omala mu buzibu buno onoonya awalala w'okubeera, katugeze oba onoonya mulimu mupya, biki, obwo obudde bwonna ogenda kubumala ng'oloota oli ku ssomero. Then, after settling down, ng'osettlinze down nga bw'ogamba nti kati either nzikakkanye, oba nina kyenjize, oba nina kyentegedde, ogenda kuloota ng'ogenda mu holiday, oba si kyo ng'oli mu kutikkirwa nga you're graduating. Graduating is another level. Eno
etera kubaawo ku bantu abali waggulu kati nga ffe abali mu mitendera egya waggulu, kubanga ate ffe amasomo agaffe ate tegaba nga gano aga wansi agatandikirwako. Most cases wano olwota ogenda mu holiday, still kino kiba kitegeeza nti ogenze mu holiday wakyaliyo ebirala by'olina okuyiga. Amakulu nti amasomo amala gakyakola ki? Tessomo terina ggwayo. Yeah, stand warned. Kwegamba weetegeke wakati mu byonna byokolakola ki? Weetegeke. Kale okusoma, okuloota ng'omuntu asoma kiba kitegeeza nti olina ekyokuyiga ky'oteekeddwa okufuna, era ebiseera ebisinga toyina ky'ogenda kukola ku kyewala ensi bw'eba eyagala kukusomesa. Wazira ky'osobola okukola kwe kumanya nti ngenze ku ssomero naye siisiddwa buki? Siisiddwa bulungi. Siisiddwa bubi, ky'okolako. Era naffe bajjajjammwe spiritual parents kye tukola is to guide you. Ne tumanya nti omwana ono ali mu ssomero, ali mu ssomo lino, naye katumukwasizeeko, tumubuulirire, tumuyambeko akiyitemu buki? Mu ngeri ennyangu bajjajjaffe baliyita essomo. Yeah. Ffe olw'okuba tuliyita essomero ne tulowooza nti Lubaale atwagaza kudda ku ssomero kumusoma. No, that's not it. So bajjajjaffe bakitaaminga nga ssomo ekyokuyiga. Ofuna ekyokuyiga. Okay. Ndowooza akatundutundu ako mukategedde bulungi kubanga mwe abeebuuza ensonga eyo kansuubire nti mufolowinga ky'oba totegedde ojja kubanga oteekayo ekibuuzo kyo mu inbox. Ekirooto kino era kisobola okutegeeza nti omuntu ono aliko empewo era mu kubeerako empewo bajjajjaabe balina bye baagala ayige ebikwata ku by'omwoyo spiritually ng'alina by'alina okuyiga. Kati we njagala okubuuliza wano Nalongo nga tebanjagala nti ŋŋende mu lubiri nti ŋŋende ntandike okubiyiga banjigiriza okufuuwa emmindi, Not necessarily. banjigiriza okugira bino na bino. Kale mu ngeri y'Olubaale gye tuyinza okukiyita obutende. Obutende is one point. Naye jjukira nti si buli muntu nti agendagenda mu butende. Exactly. Naye eriyo abaana wano who are about 90% baana katugeze nti Baganda oba Banyankole oba Bagiswe naye nga bakuze abaana bano bali mu ggwanga lyabwe naye nga bakuze nga tebamanyi buwangwa bwabwe. Bukiri. Kati bo bajjajjaffe balina bye batuuka ne balaba nga olw'obuvunaanyizibwa obutudde mu mwana ono kimwetaagisa okubaako ky'amanya ku by'empewo. Okay. Ne wemba situule wansi nti ŋŋenda kukola busawo? No, ne waba totuule wansi. Okay. Naye ng'olina okubaako ky'omanya ekikwata ku ggwanga lyo. Okay. Spiritually. Oleme kubeera awo nga bwe batuuka okwogera Oli ku ggwanga totally lyo zero. tolina ky'omanyi. Okay. Kati mu ngeri eyo era basobola okugamba ne bakuloosa ekirooto kino Ekyokudda ku ekyokudda ssomero. ku ssomero. Nga Lubaale kyanjagaza kye kino ky'otunnyonnyola. Yeah. Nga Lubaale kyatwagaza tubeeko ebitonotono bye tuyiga eri eggwanga lyaffe. Ffe abalinaamu abatalina idea. Yeah. Ndi wano simanyi na kumanya nti omwana omukazi Omuganda yeesiba gomesi, omukazi Omuganda abeera n'ekikooli, omukazi Omuganda yeeyisa bw'ati ewuwe. Ateeka obuwuwo ku mmere. Ensonga z'obuwuwo ezo. Yeah, kikulu nnyo. So ebyo bisobola okukuloosa ekirooto ng'ekyo. Okay. Nga Lubaale ayagala obeeko by'oyiga munnange ebikwata ku ggwanga lyo muwulidde. Era mu ngeri emu osobola okufuna ekirooto nga kino ng'empewo zikulaga nti engeri gy'olowoozaamu nfunda nnyo eri ensonga emu weetaaga ogigaziya. Awo baako engeri gy'okitunnyonnyolamu. Engeri gye nkitangazaamu okugeza. Their families nga this woman yajja n'atekinga over family. Okay. Ayinza n'okuba musajja. Ng'omusajja ono yasanga omukyalo ono awaniridde abantu beewaabwe bangi. Then this man comes in her life n'amugobako abantu abo bonna but with intention. Ate batayagala basumbuwe mukazi we
oba abakazi babikola most of the times okugobaako omusajja ono abantu obuvunaanyizibwa bwe bwalina mubatwalako ssente mubalemesezza okukulaakulana okwezimba nga family. Ekyo si kibi really bweba nga ye intent y'omusajja teba mbi but there are scenarios zetulabyeko ng'omusajja agobye abantu ku mukazi with an intention ey'okumubba ey'okumufunza n'akuleka in this situation nti you can't contact anyone teri agenda kuwa n'amagezi of course tokyasobola kwerowooleza muntu kugamba naye gwe tulabawo otuuse yabakuggyako bonna nakusayinza transfer forms noziza mu mannya ge omuwadde properties zo zonna ozimuwadde takomye okwo addidde ku nnyumba zo awasirizaamu abakazi takomye okwo akuzzeeko akukubye n'emiggo abakazi bo akubye emiggo mu maka agago mu nnyumba eyo gye wakola ki gye wazimba. This thing has also happened eri abasajja. This woman comes nakugobako abantu bonna then bewali olabirira then bwamala n'alyoka kukola buli kyawulira nti butuufu asobola okukikola. So lubaala asobola okugamba nti owaaye gaziya ku bwongo tolaba nti omuntu oyo yadde akuggyako abantu bonna yalina ekigendererwa bwe kiti okitegeera. Those dreams we have them but sometimes tubibuusa amaki amaaso mu pretext y'ogamba mu we are in love netwefuula but love is blind. Omanyi love byetukola love egenda netugira nga tetukyasobola kugira nga temusobola kulaba kulaba kwokka no you can think for yourself. Okay. Yeah. Kakati nno ng'oliwo okutegeerera olubaala asobola okukulaga ekyoto ng'ekyo ng'akugamba gaziya ku buki ku bwongo gaziya ku bwongo kuba ekyenjagala omanye nti such a person ng'ajja gy'oli tagenda kujja yekka agenda kujja yeesabise agenda kusooka kukwatamu kati ne lubaale bw'aba ajja gy'oli tagenda kuleetera birooto biri so obvious kubanga already oli mukwatemu tojja bikkiriza tujja bitegeera so ye mukaweefugewe ow'okutuukiriza obuvunaanyizibwa zino situation naalongo zino situations abakazi ze bagamba you cannot imagine it nalwoosa omusajja ali ku musawo mbwandoga olowooza bebi asobola okukikola newunya n'okwewuunya where dreams come from gwe bebi goli bebi takisobola kwegamba obubaka ne bujja nga bumubuusa you can't imagine it asooka bugamba bebi yennyini bebi n'agenda ew'omusawo n'agamba yatandise obbiroota ono olubaalewo ono yayagala okusirisiza ddala kwegamba seriously ne bakulabula and the best you do ate n'ogamba yennyini gwe baakulabuddeko nti this and this lubaale n'atuteerawo embeera y'okusoma n'asabika ng'ayagala ogaziye ku bwongo. Think beyond the box, out of the box. Okiraba osobola okubaako kyokola ki owangalidde ku mulimu guno all that long okola nga kalogoyi all that long ofuna ssente ozisipendinga nga bw'oyagala just because okimanyi nti you guaranteed being a professional guno omulimu tegulina gye gukola ki gye gulaga you have it all but then ng'olina n'obusobozi obutandikawo ogugwo wafuuka na expert gwe mu kubeebuzibwako olina obusobozi obutandikawo ogugwo but you can't think beyond the box kaakati ye n'ayagala akugambe munange gaziya ku bwongo you can do better than that n'oloota ng'oddayo ku ssomero and the next thing n'olowooza nti ayagala osome owulidde actually ekyoto kino kireetera abantu okusoma ennyo ne bafundikira nga tebalina na byakkola. Kale nno buli lw'obeera nga tofuna kyakuyiga mu ekyo bajjajjaabo kye baagala oyige ojja kusigala ng'oloota ekirooto kye kitya kyekimo. Nfunye instances whereby this man complains nti nze buli mukazi gwe nfuna abeera kabazzi. Kabazzi kyeki kwegamba nga mukazi wa ttabbu obwettabbu butya nga amwagala nnyo aba amwagala nnyo ayomba nnyo abuba nnyo you know anti ogimanyira avo ejja nebbo omanyi this type of women nga bw'oyogera ku ssimu n'omuntu
and she's like ani oyo sister wange leta njogere naye amala okonfaminga nti ddala anti abubira nsiko ye it's your sister and time comes nga every woman you get abeera mu mbeera bwezityo ne weebuuza nze abakazi benfuna babapima ku lukoba okundeetera nga abafaanagana kati bakeekamu kiki bonna babeera bakabazzi era bonna bafundikira ogenda bakuba kati gwe ne bakubrandinga omukubi w'abakazi and they will brand these women bakabazzi ekiraba but when you study this man you realize nti ate ye yennyini yabatendeka bino byonna anti olufuna omukazi ono ng'asooka amuwaana ebiwaavu n'ebiki n'ebimpi kati bw'amala omuwaana of course omukyala ajja kukkiriza naye mu kukkiriza alina by'amugamba amugamba nenkubuulire nze neewuunya neewuunya omusajja ayinza okuyita ku mukazi nga gwe nga takuwaanye mutuufu oli kimuli omanyi katonda bwe yakutonda gweyita nno yakumalirako obudde kati katugeze nti obudde buli 100%, okimanyi nti yakozesa 10% okutonda abasigadde gwe n'akuwa 90%. Ekyo kye bayita okutukuta omuntu oba okubaganya omuntu exactly oba okutegula omuntu okitegedde era agenda okuvaawo ng'akutegudde ng'amutegudde ati ng'amavivi gamufamba kakati bw'amala omutegula n'alyoka amulaga nti kati ye ali faithful kyatali kati buli bw'abako amukubidde ng'amugamba nti ne mulamu wonno wano sooka oyogereko naye kati ayagala amwesige si kwesiga kwokka I want this family of mine ekitegere nti nafunye ekimuli why not mukazi omulungi bamukweka kati bw'amala okwogera nabo bonna ng'omukazi akimanya nti anze buli agenda ne baze nina okwogera naye ne mumanya ani oyo then jjukira yakugambye nti ye yeewuunya omusajja atawaana ki mukazi and the next time you will find him ng'atudde n'omukazi omulala ayina by'amugamba of course you'll know by'amukola ki by'amugamba and you'll know nti era naye agenda kuteguka kubanga empaana gy'akikolamu teri asigala akoze eki ayimiridde okitegeera then rate y'ebbuba egenda kusituka jjukira ebbuba equals to love oli kyakoma okwagala kyakoma n'okububira naye waliwo omuntu ng'akububira nga kyassa kumalako nga kino ekintu ekiri ku love it's just that some people can't explain what love is bonna ekino ekintu leka abantu batutereyo comments zaabwe this person goes like inkwagala I just can't do without you. You get it. Then if you love me like you say, why don't you give me the trust? The trust? Yeah. So what makes you think that I'm going to go around this one and this one fucking around? Wow. Yeah, then the next thing is akutandisa okumalako emirembe wankwana kundagala the next thing omazeko emirembe n'okumbubira I'm going to get irritated. Wow. Kati oyagala nkuleke bakutwale nga sekundeka mbubirako no mbubirako obeko wookoma ate tomalaako mirembe anti kati ebeera laavu bwete bwebeera njagala laavu ebeera nti bw'oba olina kyoyagala olina okukikuuma butiripiri. So you believe in that love? At all costs. You believe in that love abasajja babenga batwetooloddeko nga tetulina we tusiza. Exactly. Oh my God, I'm advocating for this. Tetwewummuza. Anti kati kiri bwe kiti naalongo kye njagala omanye atabubira nsiko ye nze nkimanyi jetulaga bubirako munno ekisaanidde ne waliwo ekitasaanidde. This man is going to find you ngoye olina bana abantu kati nga bw'omanya emirimu gino gye tulimu okiwulira ovunaanyizibwa bwakwasiddwa ogenda kwesanga ng'olina booderinga nabo owulira you're not the same sex. Abaami bano olina by'obannyonnyola agenda tandikirawo bagenda kuntwalako omukazi wange atandise okuteekawo that tension. Naye ng'omanya ekireeta ekyo kiki bano abakwatamu
bakwatamu kati wano mu kukwatamu bwe bakolera ensobi n'abaako kyatatereezezza bakwatamu bubi bakwatamu kale bubi tujja kugira obe nga tukakasa enkwatamu ennungi bakwatamu webeera bubi n'enkwatamu naye entuufu nga kyetubadde twogera nti essomo kati omuntu ng'ono lubaala ajja kugamba ddayo osome ajja kuloosa ekirooto ekyo ky'okuddayo okusoma meaning nti check the way you handle these women kyekivaako buki obuzibu kubanga bano bajjajja babeerawo okutugayidinga in life kati ajja kugamba ajja kuloosa ng'oddayo okusoma that is ng'ofunye oba nga ofunye obuzibu n'omukyalo ono bakulage ng'oddayo okusoma oba bakulage ng'oli mu ssomero osoma you're learning how to handle women you're learning how to handle men same applies to women the women abagamba nze I get this man and nanneewolawolako ssente and the next thing he dumps me abasajja bonna benfuna banziba owulidde naye nga the process is the same she's here ali busy agamba kimu oh darling buli kyange kyekikyo ate nali manyi wetubeera mu laavu tusheyalinga my dear ati kati olina okubaako essomo lyoyiga banno bakikola batya if banno bali mu maka bafumbye emyaka 10 do you think they don't share gw'oli myezi 3 omuntu wamubuulidde dda ennyingizaayo wamubuulidde dda by'oyinawoko omubuulira omusala gwe bakusasula you're not spending obeera wakitawo n'ennyoko and the next thing omanyi kye babeera bo balowooza asooka n'akuwasa n'abalanka ssente z'ataddemu it is an investment omanyi the next thing kye babeera balowooza kati neefunidde omwana ekisooka emmere akyagirya bwabwe renti amumponyeza ye ate ombamanyi abasajja be badduka bakuwa basaba ssente z'enviiri ate z'ekampala za bbeeyi kati engeri z'ekampala gye ziri ez'ebbeeyi kati gye biggwera agamba neefunidde omukazi ali self contained buli kimu yeemalirira the next thing agenda kugamba baby emmotoka yange yaburekinze down ozimuweereze baby ebintu byange bibadde bikyabulako omuweereze wamala okulya muzaakuliddemu akudamping and you go like oliko ekizibu naye nga toliiko kizibu my friend nga lubaala agenda kulosa ng'ogenda ku ssomero ayagala obeeko kyokola kyoyiga learn something for your own good for your own benefits kati bw'oba tunuulidde ensonga zino zonna teziri related ku bulubaale actually most of them it's about our general life so buli omu ajja kuloota ekirooto bwe kityo at one point awo bw'oba otugambe bwotyo tutunuulidde ensonga zaffe ziri geno kati ffe ng'abalubaale ng'ogyeko ezo nsonga is there anywhere we tusobola oloota nga tugenda ku ssomero nga lubaale atwagaza kuba mbu tudda mu zino tugenda mu mbiri kutulambika exactly era nekyo kiseera kibaawo nga byonna obikoze naye nga kati ekikwetaagisa kutuula wansi osooka otendekebwe gwe ng'omuntu engeri ez'enjawulo lubaale ayogera atya lubaale omanya otya kyagamba ovvuunula otya kyakugamba okwasaganya otya abantu bakuleetera okola otya ebintu eby'enjawulo kati bw'oba otuuse ku mutendera ogwo era ajja kukulaga ng'ogenda ku ssomero people have to know nti guno nagwo mutendera so tolowooza nti gwe buli w'onaaloota kitegeeza nti lubaale akwagaza genda mu mbiri kwebakirira nsonga ze oyige abcz etc no that's why buli kiseera buli lwolota ekirooto nga kino sooka otunule mu mbeerayo what are you going through oyinza okuba nga ku mulimu olina conflict with your fellow co-worker nga you have issues with this co-worker akuyisa bubi kwegamba akusojjasojja and you get such a dream ng'oli ku ssomero just know that you need to learn a lesson from this whole situation and black people abaddugavu okutuusa nga tulabye ebizibu nga bituwa kyakuyiga tetugenda kukyusa mu mbeera zaffe ebbanga ly'omala ng'olaba ebizibu ng'ebizibu embeera tegenda kukyuka naye buli lw'ofunanga ekizibu bw'oba oyagala ekizibu ekyo mazima kigende nga tekirikaringa sooka osirikirire weebuuze mukama wange kiki ky'oyagala njige mu mbeera eno what do you want me to learn if it is about this man harassing you and everything
ojja kwesanga ng'oluusi ayagala oyige nti toyina kumwagala kumwemalirako kubanga ye nga jjajjaawo ali jealous alaba tomuwa budde every time lw'olina okugenda okukiika gy'ali you're like ate my boyfriend my fiancé ayagala kusula nange can you imagine ono gayi tasobola kusulako yekka just once. Anti ekizibu mbeera namumanyiza okwebaka naye so most of the times bafuna hard time wetuba nga tetuliwo. Okimanyi nti no bwe nvaawoko aleeta mulala. Anti sisobola kiriskinga that's why I can't risk kubanga nvaawo anti olwo okitwala nti gwa mugongo abaana bana mwejjemu embeera y'okuuma abasajja abasajja mumesonyiwa bakuuma. No, Nalongo, look at that situation. I like this situation where a woman goes like nze nkubuulire oli omusajja nze sobola muwasaawe mu nga simanyi kyale. Why not? Nakugamba oli omusajja muneeta teyeewummuza. And the next thing ate bajjajja tubadde twagala obenga at least obawaayo ennaku 3 webakireko mwezi. Nalongo kyekyo kyoyogedde. Kita. Kyasooka okweraliikirira asooka n'okugamba nga tannagamba nti ensonga ndala yonna asooka n'akugamba omusajja ngenda mukola atya what's up with the man musajja teyeebakirawo. And the next thing is ajja kuleeta omulala kati nga wakugamba wakiri yogerako ne bajjajja okitegeera. So what you do is you're putting this person first instead of your judger, instead of your ancestors. Abakubeererawo gwe ono mutadde ku mwanjo. You feel like you can't hurt him. You feel like toyagala nakubaako kamunyiza omukwata ali very fragile. Naye sooka weebuuze olowooza bo bali abeeyeeyo bakulowooleza ki? Ng'omuntu ono omutiitiibya the next thing they're going to do bagenda mukukwatiramu nabo. Kakati bwe bamala omukukyankalanyiza and you'll be like nze simanyi nakumanya buli musajja gwenfuna mbeerako naye omulundi gumu bw'agenda takola ki? Tadda. Just because otijja nnyo ne weerabira ani mukamaawo gw'olina okubringinga fast. Kyogamba tetulina tegesa baami bano. No. Ensi yakolebwa ng'eri mu balance Nalongo. Okiraba we always live in balance. Olaba naffe abantu okusobola okuyimirira ne tutambula ne tukola byonna bye tukola. It's because we are in balance. Ate olaba situation eyo wajja tunulamu women have this tendency ojja obalabe either bagitwala ku side wazaala abaana ojja obalabe nga bafumbo azadde abaana musajja n'amwerabira nakwata laavu yonna tokyalina ky'omugamba nze omwana wange abcz bana omusajja n'atuuka okufiiringa jealous ne babeera nga awulira kompitinga n'aba these kids babe naye nalaba ng'ono omukazi takyamuwa budde okiwulira ne batuuka time nga bakompitinga tata n'abaana tata n'omwana bakompitinga kakati in such scenarios jebiggwera ng'akugamba naye omwana we lwaki tabeere wa jjajjaawe in such scenarios ojja kuloota nnyo ng'osoma kubanga okyalina ebyokuyiga biki bingi. So kyonna kye tukola we have to live in balance. Waliwo ensonga nnyingi nnyo lwaki tugenda kuloota nga tusoma era until nga tutudde ne tulowooza ne weebuuza but why does this keep on happening to me? Kiki kye nnina okuyiga mu mbeera eno? Owulidde? If you can't figure it out, please call me. Onnyinyonnyole. If you can give me a history, a bit of what you're going through, nze mba nsobola okukubuulira nti munnange kino ky'otoyiga kino kye kikulemezaako ekizibu kino. If you can put this away, ogenda kulaba ng'ekyo ekizibu kikoze eki kivuddewo kubanga it is the major source of such a problem you're facing recurrently. Kale ku nsonga ng'eyo nze kansuubire nti muyisemu ekyokuyiga kubanga tugenda ne twekwasa ffe abalubaale nti lubaale atwagaza okudda mu mbiri tubeeko ensonga gye tusoma ne weebaka mu mbiri emyezi nga 6 n'ovaayo ng'okyaloota ekintu kyekimu ne mutuuka n'okulowooza kirabika nno lubaale njagala mu mbiri takyanjagala waka. Ekituufu kiri nti baako ebirala by'otunuulira ate amagezi ge nsobola okubawa mulekerawo categorizing obubaka nti always aloota nga adda ku ssomero it is abcz kabaka anjagala mu mbiri. Bannange twemanye kubanga gye byatandikira Nalongo na Lubaale yakugamba nti wezuule omala okwezuula ojja kulaba nti nze naawe tujja loota obubaka bwe bumu nga tugenda ku ssomero
naye nga nze Lubaale anjagaza kirala naawe ngwakwagaza kirala. Nenga nalongo kino I have proof of this. Kubanga nina omuntu ono, of course sijja kumwogera linnya, naye yaloota ekirooto ng'agenda ku ssomero. Kati the next day agenda okukola mu ttawuni, aba atambula nga oga nti ngenda ku mulimu. Bano bagayi ne bamuyoola abakesisi, ne bamuyoola mbu mutembeeyi. Naye nga yalina kabbaaga ke, buno obubbaaga obukulanga briefcase, bamuyoola mbu mutembeeyi. Baabayoola bangi ne babatwala naye mwe yagendera, ne babatwala ku City Square, ku City House, City House. Kati ne babakuumira eyo, then eventually ne babaleeta mu kkooti ne bamusomera omusango. Bwe bamusanga atigaatiga ensawo z'abakyala ng'akwata ne mu byennyanja by'abantu. Omusango bwe batyo bwe baagusoma era ne bamusindika ku alimanda okumala baamuconvictinga myezi 2 e Luzira. Kati ebbanga lyamala e Luzira era yaloota nga ali ku ssomero, nga bwe mubeera ku ssomero mulongoosa jumping biki ebwe bityo. Then bwe yali agenda okuvaayo yaloota awummudde ng'alaba akutte ebintu bye badda waka mbu bali ku kiroole. Omanyi bino biroole bifoodi. Bali ku kiroole bagenda bayimba taamu ekoze eki, taamu eweddeko, and ne bamuta. Tebamulinda myezi 2 kuggwaayo, yabeerayo mwezi gumu, yali ali awo nga bamusoma mu bantu be batadde. He didn't know why bali bakoze eki, bamutadde. And later it was realized nti yali lubowa nga yamubanja era nga yali amutadde eyo. Akole ensonga ezo, akole ensonga za lubowa ate omanye ezize tezitosobola zimaliriza nga toyitidde eyo. Oyo omumanyi mu mpingo ze. So you can't guarantee it is always banjagala mu mbiri. So gwe kyokola bw'oloota ogenda ku ssomero, sooka weetunulemu nnyo, weebuuze ani oyo akwagala okugenda ku ssomero. Most of the time bw'olaba uniform esobola okutegeeza ani akwagala ku ssomero. You can tell by that. Of course bwe tuba tuvunula bino ebirooto tutunulira environment n'ebibadde mu kirooto ekyo ne tusobola okuinterpretinga ani akwagala, how terrible it is that you're going to face. Buli kimu ne tuba nga tusobola kikwasaganya. Kale mbagala nnyo bannange. Eyo ensonga lwaki nze mba mbagamba weekomye ku mukutu nga guno obe ng'oyiga ebintu nga bino, kubanga sincerely speaking ekyo namwe mukimanyi ensonga nga zino teri basobola zirambulira bwe bati okujjako omusomesa waffe gwe tulina omuwaati Nalongo na Lubaale. Ekituufu tukwagala nnyo. Atakuumira mpeera. Weewaawo.